namba emu agenda beeranga consumer ono musuubuzi. Ensonga ezituleese wano nsonga abasuubula kitegeera ebintu twajja wano ne tubagamba mu mbozi mukati URA negamba nti groupage clearance emukoze eki emusitopinze. Kati abasuubuzi ne bagamba nti URA ebintu bye yayisaawo tebitegeerekeka. So kakati abasuubuzi nga bo weebali tugenda kukoona ku nsonga nnyingi tukubuulire groupage clearance etambula etya ekola etya, nti abachina tebasasula misolo baleeta finished goods ne baziyingiza eggwanga ate ne bayimpozinganga abakolera wano ebintu. So kitegeeza nti baba tebasasudde musolo, ekyo ensonga y'abachina. Then ne tubeeramu ne okusasula omusolo mu kilozi. Kyabasuubuzi basasula omusolo mu kilozi. Bo bagamba babakole kyebayita import duty, basasule omusolo omugereke omutuufu naye mbo babakyajinga mu kilozi. Waliwo kyebayita value increment, nti byo URA ekeera bukezi negamba nti jiini eyo bwana Lukumani gye waleese namba emu nze njiraba ekola bulungi katale yongeramu ng'omusuubuzi tategedde kikigenda mu maaso. So byonna tugenda kubeera nga tubitambuza bulungi nnyo biire nga bitegeerekeka. Bwana Lukumani sanyusa okukusaba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam. Oli bulungi yahe? Alhamdulillah. Twali naawe Makka. Ni owadde ombuzeeko ki ekiriwo? Owaayi. Kuva we twakomawo emirimu munaaye buli omu nadda ku mirimu gye, emirimu nga gitutwala naye twebaza Mungu okubanga yatutwalako olwo olugendo ne tusaba bye twasaba, tusaba Mungu akkirize. Nsaba weeyanjule bulungi nnyo tunule mu kamera. Amannya yenze Lubega Lukumani nga ndi musuubuzi okujja ebintu e China nga mbireeta wano mu Uganda nensobola okubitunda. So yenze ndi musajja musuubuzi era nga ndi musajja mulimi. Okay. Ensonga ki esinza okuleeta wano Bwana Lukumani Lubega? Ensonga nga wozinnyonnyodde awo ze zisinza okundeeta wano. Obugubi tuyita mu bungi, omanyi ffe abasuubuzi tetutera kwogera era tutera natuwulira. Yes. Naye omusuubuzi watuuka okuvaayo ayogere ng'omanya embeera ebeesi kikaaye. Okay. Nga wokitegeera mbu ffe capital twesonda bwesonze, abamu twasoma munaaye n'emirimu ne gibula. Ne tugamba owaayi leka tugende eyo wansi tuyiyeyiye tutunze ebibanja by'abakadde baffe, abantu batunze ebintu byabwe, abantu beewoze mu zibbanka bajje batandika okubeera nga balina ettaffaali lye bateekako ku nsi yaabwe ate basobole okutambuza eggwanga. Kwegamba mu kyo obusuubuzi buyambako nnyo. Gavumenti eno gye tulaba tesobola kujja gwe nga Bwana Faruuko oba omuntu w'omukyalo oluusi waliwo emisolo gyetabajjaako. Naye nze nkozesa amagezi gange ne mmanya mbu Faruuko ono ayinza kwagala ki, oba omuntu w'ebukomansimbi oyo ayinza kwagala ki. Ne mmanya ajja kwagala kano akasaati oba kano akasaawa oba kano kajjiini. Ne ŋŋenda ne nkayiyayiya ne nkatonaatona nga wano mu Uganda tekaliiwo tekakolebwawo. Ne nkaleeta ne nkateekamu omusolo. Naye ogwo omusolo Faruuko era ojja gusasula. N'obanga naawe gavumenti erina ekintu kyekoze eki kyekufunyeemu indirectly. Kitegeera okusinga weenajja neekola ki ate nga naawe osiimye. Alright. Kati namba emu nsaba weeyanjule ekintu kino tukitemere bannayuganda bategeere ekigenda bukitambula. Bulijjo namba emu abantu nze abasinga obungi bandaba ensonga eno ey'abasuubuzi tuludde nga tugikwatako sakozi twagitandikira mu ifrizi tuuto ne tugenda mu groupage. Kati nawe musuubuzi ndowooza we yalabye nga kiri kityo n'agamba ewantu awatuufu okuyitira. Era nze ndowooza mukisa gw'amaanyi okubanga tulina omusuubuzi ku pano okututangaaza mu biki ffe bye tuwaliramu. Kuba ffe tugenda ne tugamba
nti abasuubuzi bano bayongeza akazito konna ffe bakamalira ku nnamba emu futu soja bakamalirako kubanga nze nyina mentality egamba nti senga URA egamba twongezaamu 3,000 twongeza container miliyoni 4 oba 5 kati omusuubuzi ono wadde mbokoka container bamupiisi mmeka buli gini nyogeddeko 2,200 yes nze nyina ne mentality egamba nti omusuubuzi bamwongeza miliyoni 6 ate yasobola okwongeza 10 kyetulina kati waali okitegedde yes kuba ffe kyetulina ku ground kyetulina ku ground kati ekirungi tulina musuubuzi omusuubuzi omukulembeze kitegeeza aba amanyi kyakola kyayogerako so tubatumiddeko abasuubuzi bonna abasuubuzi abasuubula abajja mu America ba David Kasuja batumiddeko Haji Ahmed mwenna babasi mwenna abajja mu America abajja mu Europe ba Susan mwenna tubatumiddeko abaleta container abajja China abasuubula Japan motoka mubeereko ensonga zino zibakwatako waliwo n'abasuubula Nairobi ne Dubai mpozi nayo Dubai basuubulayo nayo so kitegeeza n'abe Dubai mwenna Hong Kong pula ne Hong Kong jali yesha Vietnam je tutalina gundi akubuzeeyo ani aliyo super mukonjo taliwe Hong Kong ensonga zino zikatinga across zetugenda okwogerako oba za affectinga be China bokka ensonga zetwogerako zikatinga across wonna naddala buli muntu yenna ajja ekintu ng'akijja bweru wa Uganda ng'akiyingiza wano wadde nga n'ensonga ezimu era zetujja okwoonako n'omuntu kennyini asuubula wano ng'abisuubula Uganda era naye bimukola ki bimukwatako nnyo owa wano ku ground nawe bikwatako weebale nnyo kitegeeza programu eno ya ffenna owulirize bulungi ekintu nga we kitambula bwana Lukumani ono musuubuzi nga we twabagambye asuubula China aleeta containers njagala tutemeeteme URA yavaayo neekuba mu mawulire negamba groupage clearance emukoze etya emugobye abasinga ne tukirabanga nga URA eteekamu ensonga mu article eyo ng'egamba container leaders babadde banyagulula abantu abatikkira mu container because mbu batono nnyo wano abasuubuzi abagenda China n'atika container yekka n'agikubawa exite nti container ebeeramu abantu ba Humphrey Nambemu Mawa baani ne beekwata ne batikka container URA engegamba nti ono abadde abategeerera okukiriyalinga ekintu abadde ababba so twagala buli muntu eyatadde ekintu mu container ajje ku URA akiriyalinga ekintu kye individually abasinga nga tugamba nti kirungi nnyo ti container leader waba abadde abba bano lwaki bano tebagenda lwaki babatiisa nti URA mbi bibi bikitogendayo bayige nabo byekiriyalingira awo nga bamu balina endowooza eyo njagala tutemeteme groupage clearance kyeki era ebintu biva bitya China okutuuka esite kakati neyanziza nnyo ezimu ku nsonga nze wenjo kitwala kuzituluma kati okutandika ne groupage clearance groupage container kwe kubanga inze Lukumani gwe Mbwana Faruku Nambemu Mwami Mawa obandi tugende China ne tugamba waayi fe omanyi abantu bayavuwala tekyali muntu asobola kuleeta container omu oba babiri oba basatu ekyo kituufu kituuka ne mu kaseera mbu n'omugugu ogupaakingibwamu engoye mubeeramu abantu nga basatu naye nga kyaliwo before nga abantu beereetera container abantu baali beereetera container nze nga nali nkyasoma n'okusoma naye ng'owulira omuntu buli muntu yatikudde container otwawulyanga ku bakadde baffe yaleese container ye n'agitikkula
n'abantu ne bagenda ne bamusuubulako ne bakola ki? Yes, kyaliwo nekivaawo olw'embeera y'ebyenfuna, abantu okwavuwala, emisolo egisussa obungi. Kaakati we twegatta abantu nga 30 ne tujja ne tugamba abantu 30 leka tufuneyo omuntu omu. Olwo muli China? Olwo tuli China. Gwanju. Ne tufunayo omuntu omu atukulembere. Oyo omuntu oyo ne tumuwa obuyinza abeere nga yatuliidinga wa ku buli kimu. Kati we twegatta yoyo groupage, kago ziri company zitukonsolidatinga ne zimala obuyinza obwo ne zibukwasa omuntu ogwo namba emu. Kati namba emu oyo oluusi ayinza okuba asomoseeko ku kasente, ate asomoseemu n'empuliziganya gy'alina ne URA n'abantu bo kennyini. Kaakati ng'era abantu bali comfortable nnyo namba emu yo okumuleetera ebintu n'abimuwa ki ku dduuka, ye nga yeewa obiteekayo naga namba emu ebintu byange mbikoze ki, nze mbyagala ku dduuka, toŋŋamba birala. Nga waliwo abamu abakola n'akensusso, mbu oyinza okugula ebintu ng'oba oguze bya $1,000 n'osasulayo 80 eri gw'obiguze ku Muchina, oli n'agamba kale siina ka balance, n'akwongerezaako 2,000 n'azikuteera. Mulimu balida mwebali oba cargo companies ezimu nezikwasa nezimwongererako n'asasula balance. Kati ne bibanga bino ebintu by'ayina gwe gulinga omusingo, naye nga mu kyo kyonna teguba musingo because era agenda bituusa abikuwe osooka otunde then okole ki omuwe abamu. So ne tubanga tugatta ebintu ebyo ne bijja bibeerako cost China Mombasa ezo cost. Ono gwe mukwasizza obuyinza asobola ozisootinga. Oba gweoyagala bintu byo ku dduuka weebale nnyo. China Mombasa taxes ezo n'azikiriyalinga haji namba emu. Ne wabeerawo Mombasa Kampala, Mombasa Nakawa era n'azisootinga. Gw'osowodde tugende maaso. Ebiseera ebisinga wekyali abamu edda abalina okusikkiriziganya, abamu bamugambanga nze ntuuse wano sente zino, oli n'agamba nedda nze nninda ombale ki, ombale lumu. Kati ng'osowodde ng'otuula, oba oluusi musajja wattu yeewoze embaata oba akoze eki, ate omanye embaata ya Uganda. Weebale nnyo. Kaakati najja n'agenda n'ayambalagana n'olutalo nani ne URA n'asasula eno babaze container bakoze eki loading bicheje emisoso gyonna najja transfer fees byonna ye n'afaagana nabyo. Mwe muli waka musowodde. Weebale nnyo n'obugubi bwonna bw'ayitamu najja. Wamala obituusa ebyo ebintu najja n'agamba kaakati ebintu byammwe mubikimewa ku store. Eyiye. Ebiseera ebisinga abamu bagenda ne extra mile naga ebintu byo biibyawo ku dduuka, nze njagala ssente zino ki. Kati we ngamba zino ssente weeziti agatta zino cost season, agatta Mombasa, agatta China Mombasa, n'agatta Mombasa Nakawa, n'agatta entry IM4 fees, n'agatta transfer fees, n'agatta people storage warehousing charges, najja n'abigatta lumu n'atematemamu n'agamba kaakati namba emu emigugujo weegiti ojja kumpaayo zino weeziti okusinziira ku lupapula n'alukola ki n'alukulaga. Kati gwate namba emu n'otafuna buki because omusolo njagala tukkaanye. Namba emu leero nsobola okusasula $1,010,000 enkya nenja nensasula 1,200,000 kusinziira ebintu gukyukakyuka teguyina nnyo ki. Kati omuntu waawulira mbu namba emu baamusabye akakadde kamu onfuna
ate nga waliwo eyasasudde oluusi ey'ekikumi nga yamusabye emitwalo 9 oba 8 ng'agamba woowenze bakoze eki banziba kitegeera naye ng'ate ebiseera ebisinga kino ekintu kikolera abantu 95 ku mmeka ku buli 10 abataano basigala aba complaining actually balingana basatu nga woomanya abantu anti ono abuuza nze nataddemu tiles mu container gwe wataddemu buleega okitegeera wataddemu brass lwaki onkyajinga kyekimu owa tayiro lwaki omukyajinga ng'obuleega omusolo gwe gumu buli muntu oba tonziba nedda buli muntu bamukyajinga okusinziira byakola ki byalina ne byaleeta ate ebiseera ebisinga abantu tutikka byonna ab'engoye tutikka nga bikola ki nga bifaanana n'abyemaguze balala batikka biki bifaanana kati tudde ku eri ensonga mbu bino byonna ng'omuntu abiyiseemu najja n'akuwa ki omusolo najja n'akugamba mpa ate nga ne ku ekyo abikuteeredde ki ku dduuka kati URA egenda neefunayo abantu abatonotono nejja neebagamba mbu bano bakomplaininga abantu bababba tebabalaga mbu babbuloka b'omusolo naye nga mu kyo URA temaze bino byonna ye baba musolo gwokka gwekoze eki gwebala gwe yakuwadde naye nga tegasseeko zino ki expenses n'eryoka negamba abantu bababba abantu bakola ki wekityo wekiri kati nambemu kansooke ngende wa nambemu Lukumani omuwulidde ffe twalina endowooza nti URA eze kutaasa baki basuubuzi ekintu kyannyonnyodde kikwatagana n'endowooza yaffe oba kyawukanamu naye nga omanyi nti no mukati tutereka ekifaananyi kigazi ku mmeeza twaleeta endowooza nga ffe tulowooza abasuubuzi bayambiddwa URA ne tugamba nti ono abadde anonya ssente za konteyina okuwera ng'ono ayina ezize ajja kuba yagenze n'ajjayo obuntu bwe n'akola ki n'agenda naye ate nakyo kati kikalubye kuba mu kunyonnyola kwagambye nti osooka kuleeta abantu bonna abaali mu konteyina oba balimu 3 bonna balina okubaawo kati ne bagulupinga buli omu ebintu bye byeyateekamu kaakati batandika obikola ki clearance bw'oba tunulidde engeri yannyonnyoddemu omusolo abaali bakomplaininga ku musolo nga bagamba nti ono ansasuzza munene laba magoma akoze eki naye oba otunuulidde nti emmeri etambula neereeta e Mombasa netukozesaawo omusolo waliwo nesibo n'omusolo ogusasulwa ku East Africa ogwokukozesa oluguudo olwokutambuza okuleeta wano ebintu abakulembeze mwami Museveni oba gavumenti eno bebekola ebintu byayo bikolera mu system mu system etapingira ddala munda mwe gye mwesiga edda abasuubuzi bano balina ekibiina kimu kyalinga kyabakasiita ne basooka bakiwagagulako ekimu ne bakola kye bayita ekyabasajja simanyi bagagga kwagalana abo bonga kyabagagga bokka abasukkulumye ekyo tekyali kyabasuubuzi basuubuzi nabo bagagga kwagalana bakola ki basuubuzi bwe tubayita naye babakongola abasuubuzi ne basooka beeyawula kasi ne bajjako ekibiina ekyabakongola abasuubuzi kuba bakwagala nayo b'ebizimbe okiwulira ne bakutulako ekiwayi ekinyigiriza abasuubuzi ne bakituma bagagga kwagalana ontegedde bulungi era kyekyeteeseeyo nti kati tubiteeke ku miliyoni 4 tubakube mu ddoola tubakole ekyo kyabakwagalana mwe muli badweke Lubega mwe muli bakirumira mwe muli bani okitegeera era tebadiringa na bano balu ekyo kyabakwagalana mwe muli bayanga bananyini bizimbe abanyigiriza abasuubuzi tebanyigiriza bo banabukeera abo ne bakola akakundi kaabwe ne bakateekawo wabbali tebagenda China abo nebyokusula babivaako dda babeera mu kunyigiriza baba buloka oba baki be bamanyi kakati bwe bamaliriza abasuubuzi bano nga bwe nti omusajja naakolera mu system olaba wagudde ataddewo enjawukana wakati w'omugagga
oba nanyini bizimbe n'omupangisa kati abapangisa balese mu bbanga niwabeerawo ekibiina ky'abakasiita ekyaliwo nga kibalwanirira omusajja oyisa si kito mugezi nnyo atanyonnyola nnyo era bw'otategeera ng'akunyonyodde omanya ojja kulwawo tutegeera bwe baalaba nga kiri ekibiina kisobola okuba nga kiyimirira kye baakola ne bapulantinga abalala baliwa abengoye mu basuubuzi mwennyini ne bapulantinga abalala era bw'otunuulira ekyali ekkololo ku kisaawe obugulupu wabulaba obw'enjawulo namugagamba nze nkulira kino nzakulira kakati kye baakola baddira ne bateekamu abantu babulooka baabwe ne babavujjirira okuba nga bayingira mu basuubuzi ate ne bafuna ne bebakkirizisa okubakwasa obukulembeze agafo batya kati olala abasuubuzi be bateesa nti tugenda kukola kino bakubira babulooka baabwe kyekiri eyo bateesa kino nakino kati olina bw'osobola okukkirizisaayo abawera 2 nti mbalina muzeeyi abo baleete ku state house kakati omanyi bwe tuba mu system nga tugamba nti aba media tukole kino tugenda okuwulya sakozi omanyi Lubega ffe wano ewaffe ebintu tubyogera ki ffe tubeera kiriya yendowooza osobola tuwabulamu tinamba emu byayogera alimba eyo ndowooza ya ground fe abawansi nga we tulaba kati bwe tubeera mu media tugenda okuwulya sakozi kwenaliisiza pulogulaamu eyamba abantu ogenda okujja ng'agamba tukole ono yazinye bowlingo okitegeera nga lwoki ekiriyo olwo oba mpugudde okunzija ku mulamu oguyamba abantu nga te platform twagiteekawo kuyamba ki bantu kati nange yajja ayamba abantu nyinza onyiiga mu kunyiiga neŋŋamba naye sakozi ono byakola sikyabitegeera n'otuule waka kantule olwo eddoboozi olikoze eki lisse kati abasuubuzi bagenda ne batandika opiikingamu ebinyusi ne bapiikingamu 15 abasinga amaanyi ku Nalubwama abasinga amaanyi ku Hamu ku mukwano kakati Lubega abadde alina akaduuka akakatini agendako omusajja alina amaduuka anaagamba nti Kabanda ye mutuufu Kabanda atutwale kololo kakati bwogezaako mukayanyanga amugamba eyo obusuuzi obimaze mu bbanga ki akulaga n'emyaka awo yeesigamana ku myaka gy'amazemu ava ku mazima nedda ku ki ku myaka kati sisitimu eyo yebakuba nti abasuubuzi kibaliteesezza olumu ne bakiteesa ogenda okulaba kye bamaze okuteesa oba kyolowooza okuteesa ate ekiwayi kya Kabanda oba ekiwayi kya Ntale oba ekiwayi kya Nikyo kiri mu State House kigamba nti amuzeeyi tukkiriza eno enkola gye watukoledde nnungi nnyo ebyo terina buzibu kakati muzeeyi yabagamba nti ngenda balaba myezi 6 emyezi egyo 6 gyagenda balabiramu agikozesa kulaba Kabanda oba kulaba Ntale oba Sekitto na banne kulaba ebiwayi ebyenjawulo sipinize muntu yenna wano ntewali naye wano buli omu ajja kwetereeza okitegeera okusinzayo wakola mu kiwayi kye kati agikozesa emyezi 6 eyo kufuna bano bantu be abakulira okujja bakkirizisa nti temuddamu kkuma omuliro kubanga abantu balinda ddoboozi lyo kati omuntu eyayimirira wali ne bagamba nti omusajja yayogera omusajja oyo Ntale yayogera n'ayogera ensonga musajja Kabanda yayogera ensonga musajja Sekitto yayogera ensonga mugendo ga Sekitto agamba ki abaye tukoze tutya atunula butunuzi kati nga naye wennyini omusuubuzi wa wansi osigala onyigirizibwa naye nga tolina wona asitula ddoboozi eryo diteeka ku reveni oba ku pulezidenti kubanga olwo eddoboozi lye bajja okuwulira kyekibakuba ate nga eddoboozi eryo bajja ddiwulira nga nammwe mumuli mabega kati mwe abasuulawo olw'okuba abasuubuzi bayingiramu abakulembeze abakola neefunidde kaki kubanga eno enkola gye bayingiza mu sisitimu sakozi ojja otunuulira abantu bano ne puroguramu zino ze tukola osanga omusajja ng'akunnyonnyola bano abawugula okola
kituufu abantu bagoberera naye at the end of the day ogenda tula mu kayumba k'obuuze nnyina kaki bawulira batandika olwo bakusiikinga ku kiboozi kyabwe okiwulira nti mbogenda kolote anti beezira bba wamatu era ow'omwoyo omutono oba owedde ng'atandika okola namba emu olwo akuteereddewo ku kasente okutteko atanda ku kuteerawo mafuta olwo akuwadde jatulye ku kyemisana namba emu we balikola abantu ne bagoberera okola musajja gwajjugusa ensonga naye at the end of the day eno gavumenti kyanjawulo ate saagala olowooze mbu negenda kyuka mangu gwe nga bwolowooza olwo bakuwugula okiwulira olwo naggamba at the end of the day ogenda kubuuza nze nyina kaki ng'otudde mu nnyumba yo weezinzaawo kuba n'abo boolaba abalwana balwana balina we bali olaba ebintu bye balina balwana abamu tuba nabo kati nakunyonyola naggamba nze nyina ekintu kyessobola kwogera lwakuba bino ebyamambizibikira naye naleeta n'ekisawo n'enkiwa gundi n'obuuza ate kati ekyama okizibikidde ate okiŋŋambye eyazibikidde ekyama kyagamba nti akizibikidde ate asasa kikola ki kigamba nze okiwulira ate akulaga mbu ekyama yakizibira tasobola bikola ki byogera kyokka abikoze eki abiŋŋambye kati wobeera ow'omwoyo omutono kati kye bakola bano kati bwana Lukman ekyo kyetukusiigidde nambe mu kyakusiigidde kyekirine mu bayimbi kyekirine everywhere nti bajja ne basokoolayo aba artist abakola ki abalabikanga ab'amaanyi genda otwalire bannettu okitegera ekintu ekiro kitambula naye nze njagala tugende ku yafuka ya ddiiro bwe kitambula njagala tugende ku value increment ku bintu bye muleeta value increment eno ginnyonnyole ejjeetya mbu nayo URA yagibaleetera kitambula what is value increment value kyekintu values kyebawa ekintu kyonna ky'oba oleese URA ebiseera ebisinga URA etera otugamba esooka kukozesa invoice gy'ogiwadde n'eryoka neeraba musolo ki gweyinza okukuwa naye ebyo ebiseera ebisinga tebigenderako ebiseera ebisinga ye egenda mu sisitimu yaayo nejjayo value negamba eno jiini tugiwadde value weight ogundi enesaawa oba ki tugiwa value weight kati URA ebeera ne value buli kaseera ne value ezo ezirinnyisa tusigira example jiini nagijje China kummeka kitambula kitya egoberera tracking jiini gye wagijje nekola value addition eyo ye ina system yayo yo yagikola dda egamba jiini weight oba eyinamu obugwa weight oba empale weight kaki eyina kuwa value weight kusinziira bo kye balowooza mbu gye wagigula kusinziira ku material kusinziira ku design kusinziira ku ki kisinziira ebiseera ebisinga bayina ne kino basajja abo bazibu bayinza n'olaba jiini weight n'agiraba nga jiini naga eyo enyiridde nnyo boutique like nega kati eyo boutique eyo mpale nnungi nnyo kati leka eyo njajjiwa value ya wagguluko n'omubuuza beauty lies in the hands of the beholder ng'oyinza ogiraba nga nnungi nnyo naye nga ye agiraba nga biki kati values zino URA sibe etuwa values ez'enjawulo naye yo kyekola mu values buli kaseera eba ezongeza kati we tubanga jiini negamba ebadde ku 1.7 oyinza $1.7 jiini emu ne bagikuba 1.7 kati oyinza already eri waggulu eyo okitegeera oyinza okugendayo n'otuukayo nga guno omwezi ne baga jiini yagenze nno mu 2.1 katugeze jiini basobola ogikuba omusolo gwa kakaaga kati ogenda okuddamu value bagiwadde kakaaga ogenda okuddamu okusuubula gwe wagenda omanyi na mmeka kakaaga ogenda okudda nga bagamba ssebo mutwalo tuli ku mutwalo kati tuli ku mutwalo naye nga tabeebuuzizzaako tabagambye oba ngenda kwongeza because singa kibaddewo yandibadde egamba kaakati bantu mmwe nze nange target baŋŋambye nkole ki njagala kwongezaamu okitegeera naye nga eyo target gyagamba
n'agamba kati ngenda kugenda ku mutwalo muyinza kumpa mmeka at least muyinza okukkaanya noganja nja kusobola kakaaga oba nemmanya n'okumanya mbu eyo ogenda gyongeza leka njeesonyiwe sigisoobola oba n'ogamba kale twongezeemu kakaaga 5 genda mpola mpola naye gwe otuuka olwedde ye yayongezza mutwalo ate tomugambako naye ng'ekyo kirinamu enkola ey'emabega omanyi nze nadde saagala nga muganda wange nabimulekedde nze ndi musuubuzi omuchina oli ali mu factory agenda ow'omukulu abantu bakomplaini nze sikyatunda sikyakola ki nga n'essimu eyita eno mwe lwaki temukola ki temukwatamu awo nga vali osanga yakoze eki ng'erinnye neggwe wagenze abantu mu katale omanyi jini bagitunda weebali gwe lwaki tojja at least gwe nga URA nojja nonneebuuzaako noŋŋamba mu butuufu gwe oli stakeholder kuba naffe tuli ba stakeholder onjagalamu omusolo yeetaaga munne jangu ŋŋambe ŋŋenda kwongeza naye gwe olaba kiri kitya naye nkugamba waayi embeera nga weeri at least weemye emyezi 3 okole ki ku bintu ebijja n'ebikola ki okole ki naye ye ayongeza buki bwongezi so values ziri waggulu okusookera ddala naye ate ye awulira akyayagala era ozikola ki ozongeza alright njagala tugende nti waliwo abachina abaleeta ebintu finished products abachina baleeta finished products ne babifrontinganga raw materials ate ne babitunda katale kubanga biba bikoze eki kubanga wali ate aba raw material abatalina musolo mbu abasubuzi bemulugunya kansooke n'omusubuzi kituufu si kituufu mwakiwulirako temwakiwulirako kati ekyo ekintu omanyi oluusi abantu bulijjo boogera ebintu n'olowooza njwanjwa ekyo ekintu kituufu ku kinne waakyo obukakafu bubuno ngenda bukusindikira nja bukuweereza obulaga abantu baffe ate nga twali twakyemulugunyamu dda olwo si byadda nnyo May Daily Monitor May nga 13 nga kampu 2025 kati ekyatuleetera de kino okwongera okimanya kampuni emu ey'abachina eri awo mukono ku Jinja Road Sunbelt ng'ewandiika nga yeemulugunya ku banne baayo abachina abali mu Mbale Industrial Park mbu baleeta ebintu ne badisguisinga ng'abaleese raw materials kitegeera naye ng'ezo raw materials tezibaako musolo kati we bakireeta ekyo ne batuuka eri mu Industrial Park bo ne bakola ki ne babibrandinga njagala nkusomereko wano akantu akatale nnyo following the appeal from investors hereby reschedule the above reference letter to enable the ministry to undertake further consultation on the matter. Ministry of Finance, according to this, is to inform that ministry will pay taxes for intermediate textile inputs. Ministry yo kennyini nga yegamba ya finance ejja sasula emisolo. Tangshan Mbale Industrial Park Limited, specifically for Mrs. Grace Form Limited for a period of 30 up to 30th June 2024 reads Mr. Kasaija's letter to URA Commissioner General. Mr. Kasaija directed the URA Commissioner General to send tax invoice of Mrs. Grace Form to his ministry to pay. Ministry of Finance kiriyalingire bali abaleeta ebintu nga raw material naye nga ate finished products webale nnyo badisguisinga ng'ekyo ng'ate ziba finished products kati ono munne yabawaabira ndooza ye tax weivayo oba yali oba ku luno tebaamuwa tetumanyi kati nga ye yakola ki kino ekintu tubadde tukiwulira ebbanga
ne monitor neddamu nekola ki n'ekireeta n'ekireeta nga nereeta zo zikola ki weziri kweziri naye ekisinga okuluma abo abantu bennyini kale bandisigaddeyo eri mu zi factory ne tujja ffe abasuubuzi ne tukola ki ne tubagulako naye baleetera ddala obuduuka bwabwe ne babuteeka we tukola ki wetukolera ne bagenda ne maaso ne bagenda ku buli branch eyo gye naffe gye tutunda mu byalo ne bakwata akamotoka kaabwe ne kagenda Kiryandongo ne katembeeya ne bakwata akamotoka ne kagenda Fort Poto ne kakwata akamotoka ne kagenda Gulu ne buli wamu kati ne weebuuza gwe musajja gwe mu ggwanga wazza musango okola obusuubuzi atasasula musolo ate yenga weebale nnyo akagatto kyokka gwasasula omusolo toyina wotundira kati nganze nsembayo mu ekyo ebiseera ebisinga oba olinampa omukisa ogusembayo naye mu kino kituuse ne kukaseera nga mu butuufu omuntu ayinza okugamba abachina tetubaagala ekitegeera naye nga ffe tetuli against enkola y'amakolero gavumenti gekola ki gerese naye leka tutegoberere trade order fenna tukole woba oli mu factory sigalayo olwedo tetugenda kuddamu ebyo bireese nga tebikola ki leka tubikuguleko naffe tukole naye ate tayagala bimugulako yayagala kwegamba simanyi nze kigendererwa ffe tuveemu bannansi oba kati tukole ki nambe tuli ku nsonga y'Abachina tewali atayagala mu China saagala mu kitambuze byengenda okunyonyola babaagala naye embeera eno byengenda okunyonyola bigenda kwetaagisa omuntu ategeera okubitegeera wabula biringa ebibuzaabuza naye nange wenti wennabiwulira kiri kitya nga twogera ku investors abajja mu Uganda yokka yina investor eyajja mu nsi yonna yasooka kubeera Uganda investor eyajja Uganda emwewolere sente mwene ettaka azimbe eddwaliro eryo atandika okusoloozamu ye sente ye nga ajjamuze teyajja na sente Uganda emwewolere emwene ettaka azimbe eddwaliro atandika okudisoloozamu sente wabula senga n'abalwadde tebawera Uganda eriwo ku balwadde beyandifunye ye beyateebereza basobola okufuna buli mwaka emuliirenga ku balwadde ebyo bumwongere ajjamu sente okumala emyaka then oluvannyuma addize eddwaliro eryo eggwanga obitegedde bulungi nkitegedde ekyo ye sente zajjamu zize oluvannyuma era eddwaliro eryo twakaliteekako akawumbi ka $1 kamu twakaliteekako trillion emu n'obuwumbi 100 ebyo ku budget eno y'omwaka guno baagambye balyongereyo obuwumbi 405 so kati Abachina bano kyenkulaga ku kika ky'aba investor betukola ki betulina kati oyo peneti omulala waliwo yazimba Palo African Hotel wano e Kampala yajja ne bamuwa ettaka ne bamuwolera sente n'afuna taxi holiday okuyingiza container zonna ze yaleetanga ezigenda okukola ku eryo bwe yamaliza ogizimba n'agisinga mu kampuni ye South Africa kati olwaliro twagala kusasa buwumbi 150 n'okusoba okuginunula kampuni egibanja ye yabwakadda oyo naye investor kati olwaliro Abachina bano be ba investor betuleeta abaleetera ebintu ku taxi holiday ate ne bateeka akazito kubanga buvunaanyizibwa bwa gavumenti okutunuulira ba investor bajja ddala kituufu ba investor omulimu gwe bakola gwe gwo kati investor watuuka okuteeka ku musuubuzi munnansi akaduuka katukutuku ne katambula ng'ate enforcement si zonna n'ebirala ebiteekebwa ebintu mu nkola bikiraba kitegeeza oyo Muchina mu kkala naye emabega wabeerayo aliyo atali oyo omulala aba munnayuganda abo si Bachina ontegedde kyegamba oyo Muchina mu kkala kubanga Abachina kyangu bafuna kati aba yafuna investor mu kkala atuulawo ne bagamba awo
wa Jinping oyo Black abo wani wa Jinping naye nga Jinping amaanyi gayina tegagambika nti bwatuuka Jinping okuleeta ewalubega edduuka eriddako nga lyalubega namuteekako ebintu byatunda byakola ki byatunda naye nga ate tukimanyi n'okukimanya nti nokola tebakola factories zaabwe tezibikola bo baleeta buleesi kuva eri nga beekwasa nti bakola ki ne bali branding kankuwe kyangwe ekyokulabirako twakiraba kino twakakiraba sakozi twakikwako ne puroguramu ojjukira mu covid bwe bagamba nti tufuneyo ku leediyo ffenna kampuni gye bakola leediyo gijjukira nti tusobole amawulire ago okutuuka ku buli muntu ojjukira kampuni eyo nti twatuukawo nga tebalina ekimu ekimuwadde ekikola leediyo tojjukira kampuni twatuuka ne baga ebiseera ebyo bababuuza akakiiko akagenda kaali kasenyonyi mwe baseerabidde yali akulya akakiiko abuuza muzikola muki biriwo ebizikola nga kampuni nkalu ereeta buleesi ne bagatta bugasi bintu byabwe ne bateekaawo ne bateeka mu bibookisi naye nga gye bawadde contract nti ate negenda tukolera leediyo nnungi nnyo ne bayisa n'obuwumbi obutali leediyo n'ozikola tebazikola bano si Bachina kati bano si ba investor Bachina Bannayuganda okiwulira Black Chinese nti Jinping aliwo nga just public figure Jinping aliwo nga public figure naye ogenda okudda emabega n'omutegula ogenda omutegula bwe panga emabega osangayo lwankonionio nga lyerinnya liribwa emabega kakati bano ba Black Chinese kubanga bano kye bakola babawa amaanyi bano bakuba abasuubuzi batyo byogera naye ge mazima babawa amaanyi omuchina n'abeera wali naye ng'omuchina force gyayina kubanga gavumenti kigikakatako investor gwe tuleese ne tuwa tax holiday okumala emyaka 6 oba 5 akola ki ye capital wa mmeka mu reviewing ye abadde akola ki eri ewaabwe ye ya investingako wa bwata investingangako asookedde wa naye azitowa ki investor kyabeera ne tukutuku etambuze ebintu kusi nene osanga investor nga watukutuku kyasala nviri n'ogamba investor kika kya investor ki mu Uganda ki investor alina saloon kyasala nviri ku street tufuna obuzibu sakozi era kino ani a verifying aha kati kankubulire kijja kitya bano okubanga bajja bwe batyo Uganda olwokuba tukozesa bubi sente zituwolebwa ne zitakola mugaso twewola nnyo ne China yimu ku nsi zituwola yo webewola sente zaayo abantu bagituube ina bangi n'abazibe emisango lumu ina bangi etuweera mu bukwakkulizo tugenda kubawolayo miliyoni za $2 oba 10 naye miliyoni za $2 ebyo 2 oba 3 bimugenda okwewola nti ffe tubawerako Abachina baffe bagirako 2,000 batuwa ba intern abamu batwana baziba misango babako wadda mu komera ne babana assignment nti genda eri bwa achievinga bwokola achievement si yonna mu Uganda eno tukujjako emisango gyonna ngali ku test batuwa ba criminals feno tubayita ba investor kati ajja wano nga ze nayo kutandika kweyimirizaawo naye ka capital ke yajjirako ne security gyayina ya musingo bogwe batuwola kakati kwe kusindika abantu baayo bo bakolere wano kakati golaba government emugadinga naye ye eri ku musingo kati ye nakola ebyekisiru byonna ndowooza tumalirize bwana Lukumani ekirala ekigambibwa nti you are affronting aba businessmen naye nga ate si ba businessman kituufu ekyo si kituufu mujjekwala kituufu ekyo bwana Sakozi kituufu nti abasuubuzi abamu beerimbika mu busuubuzi ekyo kituufu ani abaleeta era yuwara emusango gwayo ogwo kati ekintu ekyo ffe omanyi nga we nkugambye abasuubuzi si bannabyabufuzi ne URA etumanyi mbu si nnabyabufuzi ekolera Bannayuganda bonna bwe yandibadde naye
ate omuzannyo oluusi gwetandise okuzannya tusemba gula bannabyabufuzi mbu oleeta batya abantu abatalina na bulumi bwa busuubuzi abatali basuubuzi boyinza n'omugamba tulage edduuka lyo nga teririiwo boyinza n'omugamba mbu kale ebintu byonna ebiri ku URA ebiremedde okuvaayo oyinamu nga tayinaamu gwe nojja n'okuŋŋaanya abantu n'obagamba n'obatuuzaawo n'ogaa kati kino anti wabawadde ekyemisana wabawadde neki kino mukkiriza ffe tukkiriza ffe ng'abasuubuzi genda mu maaso olujja ng'ovaayo ng'ogamba mbunze nga waliwo eyabakuleetedde omuwaddeyo ky'omuwadde nze kati abasuubuzi basazeewo ekyo ekintu kiri deedire nnyo tekituluma wabula kiri deedire nnyo ku buli kintu kyonna because togenda funa kituufu ky'olina kukola ki kufuna togenda sinkana bantu balina gwe olw'okuba olina ekikyo ky'oyagala mu bukulembeze bonna mubeeramu omuzungu alina kyagamba you win some you lose some but you live to fight for another day URA ewoba eyina ekintu kyeyagala okuleeta ebimu esobola okuwangula neeteesa ne bannannyini baki mulimu teeka ne bashareholder twala abantu abempiso weebale nnyo twala abantu n'abakulembeze bwabwe abavunaanizibwa kati olugira nojja n'ogamba abantu abamu abakulembeze olw'okuba boogera nnyo betutamanyi n'obakwata olw'okuba bajja kuwuliriza so ekindi olujja bawaayo ssente obawadde emmotoka abamu baabawa emmotoka tuziwulira naye nga si basuubuzi oba ne bwe bandibadde basuubuzi nga balina omusuubuzi osobola batya okugenda gavumenti ekuwa emmotoka omukulembeze n'afuna ate nga ggwe weekolerera ate nga ggwe kyo ebbanga lyonna gy'oba omanya gavumenti ye eyagala kujjako kikola ki buli kaseera kwongera ku ky'okujjako so nga maliriza ne mu mbeera endala oyinza okuba oŋŋamba okumaliriza ife gavumenti erina policy ey'amafactory wano biki ffe ng'abasuubuzi tetuli against that policy because era eyamba eggwanga eba nnungi zino zonna policy nedda ey'amakolero naye twagala bwenkanya bu gavumenti wabeerewo trade order w'amakolero asigale mu makolero naffe tukolemu obuki ate obusuubuzi tosobola bujjawo n'ensi ezaakulaakulana dda za Amerika wali weebale nnyo Amerika otera obbeerayo Amerika saawa zino egugulana ne China lwa busuubuzi naye era emugamba nina okukugulako naye sooka onkolere kino ne kiki gwe toyinza keera ku makya buli kimu tekisoboka buli kimu okikube ebintu ebimu bireke biveeko wa tobirwanisa kuba tobisobola naawe kola ky'osobola gavumenti erina capacity tetina serving Uganda products webale nnyo ate n'ekintu ekirala waliwo ne investment gap gyoyinza okugamba mbu okwagala okuinvestinga gavumenti ffe ngaffe omanyi abasuubuzi namba emu yakikonyeeko mulimu emitendera mulimu owakameeme w'omutembeeyi kale nga wonaagamba n'atandika ne wabeerawo ow'edduuka ne wabeerawo oyo abijja China abijjewa abijje bweru okitegeera kati ne wajja n'akula waafunamu kasente neyeeyongera najja ebweru waafunamu kasente bebo bali bagambye bagagga kwagalana ne bazimba ebizimbe ne bakiddukamu kati bona abamu we bakonvatinga abamu we bavaawo kati nga bantakke ate ne bakola amaki ne bakola amaki amafactory so waliwo gaapu eyo naye ne mubasuubuzi mulimu abantu abakula abagenda bakula naye gavumenti tewali gaapu ejja kuba n'okugamba mbu kaakati wookula munnaye nze ngenda kuwa kino ne kino kitegeera woba osobola okukolera ekkolero lino gwe jangu nkuwe kino ne kino jangu tukuyambe jangu tukwongereko wabula baleeta ate
asaana okuyambibwa obuyambibwa gwe babawawa ne baleka okuyamba ntakke weebale nnyo abeerayo tutumudde asobola okubagatirako akatono. Bwana Lubega kyategeeza nti opportunity z'Abannayuganda abakoze abasumulukuse weebali gavumenti beyandikoze eki empowering tibagaze nga naffe we tunaalaba ng'oli avuddemu ffe ng'agenze kweri ettuluba era nga waliwo trade order naffe tujja kuwalirizibwa okgenda nga tusumuka tekiriiwo tewali na kati ne kino tewali na interaction wakati naddala kino kigenda ku Minister of Trade si trade sibusuubuzi tewali wadde ne interaction wakati wa Minister of Trade n'abasuubuzi teriiwo tewali wadde n'omusomo ogujja oba Minister of Trade leka tujje downtown oba tugende mu butale tutuule n'abasuubuzi teguliiwo kwegamba buli omu ali eri gwe nja kuba nkuttira eyo naffe tuli eno kwegamba n'owulira kati tuddewa weebale nnyo tuddewa gwe wali owuliddeko minisita wa trade njagala mubeera ku mawulire mu media nange kennyini simumanyi naye batera okujja ku eri mu erugogo nga waliyo emigonde emyoleso b'obalabawa kozi beolesa omusuubuzi nga nze sibamanyi trade fairs bategeka kujja mu sente naye omwogezi wa ministry ya trade anti trade erugoge bane budget tuyategeka omwezi ze ndi musuubuzi era abakola budget ze ndi musuubuzi nandibadde mumanyi lindago omusuubuzi ayogera ze ndi musuubuzi nandibadde mumanyi simumanyi kati gwe tubanga tulinayo n'onyonyo mumanya tayagala ye kuba nagikulira tomumanyi bakyusa simanyi kati ali naye amazima twakoma kwa Ameria gwe nasemba okukola ki gundi mama wa Navy yali wa investment yali wachi oyo si wakoko bakepisi ebintu ebimu byandibadde docket n'ogamba kakati docket government docket ya trade Isa Sekitto wadde kala ayinza okuba tayagala kukola obaani n'omugana ye omwogezi wa Kasiita Isa Sekitto teriyo bantu basomye nga basuubuzi nga bakola obusuubuzi tumbuwa obwa minisita wa trade ategeera obusuubuzi ng'avudde mu ffe asobole okubridging eno information gap okuva wakati wa gavumenti n'abasuubuzi abagambe nno kino kyekikola ne kino kyekikola naye gwe nze nasemba okuwulira waliyo Mbadi yavudde majje General Mulamba ate kati omwamajje gw'ofudde Minister of Trade kitegeera kati okulira abasuubula onfuna kati ebyo byonnaawo abasuubuzi beetaaga omuntu ababaddemu weebale nnyo singa ne gino emirerembe gyonna tegiriiwo information gap nnene nnyo wakati nandera mujja mugamba abaliddemu olukwe tibatuuke wa Museveni bakyuka naye at least omanya mbu oyo ye kati saawa zino weebale agendeyo annyonnyole okitegeera oba alutuseeyo n'annyonnyola ne babigaana ekyo kiri eriye naye kati leka nkubuuze ow'ekitiibwa omukulu w'amagye agenda kunnyonnyola ki ebyaffe tetumulabanga nako ne office mulaka temumanyi naweeri naye kati bakabanda bo babatuusiza ebirowoozo kyekirungi kyammwe lyogera erinnya eddala gamba beetuusiza tumalirize gambe musibula kyanjagala okusibula omanyi abasuubuzi bano tujja bafunanga bano labayo abasuubuzi bano balina ekintu ekibatawaanya tugenda givuna kuba tetujja leetanga basuubuzi mujje nabo tubaagala naye gavumenti eno ng'ekyabinika abantu omusolo yakola ensobi emu omusolo guno obutakakana gavumenti ensobi eri awantu awo njagala okimanya nti no nayitiro zaali kampani za gavumenti era twalina n'ekibuga kirambe ekirambulwa abaana abaasoma omulembe ogwo nga bonna bagenda industrial center ng'eri Jinja nga kitegeeza kibuga kya gavumenti eky'ebyamakolero eky'ebyobusuubuzi
ekyo gavumenti kye yali ekola ebiseera bye bagazimbawo baali bakola kye tuyita gavumenti regulatory system okuregulatinga ebintu ebiba byali agadde okulinnya nga gavumenti erina byefulumya ebikkakkanya ku bintu bino okusobola obutabinika bannansi musolo muki munene kakati eno gavumenti yakola ekintu kye bayita privatization yaddira amaanyi gaayo gonna negateeka ku muntu sekinnomu nga mweyina omukenenula naye nga tayina kintu kyonna gavumenti kyegamba nti nkoze kino njijengawo sente wakiri mu mafactory gaffe gano mujja avangamu sente bweziti oba bweziti ontegedde kyenkugamba kakati eyo privatization bwe yagikola neyejjako akazito yo nga yo nekiringa nti osanga conversion center eyali badde ya gavumenti baga ya sudiru nti ate mumweyo sente agikola ate asolozanga ye ate Rwanda bagamba nti ate ya gavumenti ate Rwanda wotuka ku Rwanda bagamba nti ya gavumenti ontegedde kyogamba aha yetaako obuvunanyizibwa nti gavumenti yali badde ino obuvunanyizibwa obw'ebisaawe ebiri mu ggwanga ng'inamu ebyayo nga yo byazimba amakolero yali badde ina amakolero nga yo amasomero yali badde ina amasomero gwe ku mulembe gwa Museveni oyina amasomero ga gavumenti golabe ge baguddewo nga we twagasangawo gobote ntekano ga gavumenti oba gwamini aga gavumenti geguddewo era ogenda okulaba olaba amasomero agamanya agameruka gaba privatization gase kinomu muntu kakati balina kusimba ku masomero ago gajjako omusolo omunene nti oba walikoze gwe St. Lawrence tuwe nnyo kyekireeta mu basuubuzi wano wonna gaapu nga abasuubuzi buli kaseera bakaaba kuba gavumenti yalemwa okukakanya ku bintu enkola ekakkanya ebintu yagigaana eyo gavumenti gituyina wano kiwulira kale so kati njagala tumalirize bwetyo bwe tubadde naye nga kiruma nnyo okuwulira nti industrial area wano mu industrial area wano ng'enguudo eziyingira industrial park naye nga container ezo ezikiriyalingibwa eyo omusolo gwe zireeta it is really bad oluguudo olwo olumanyi oluconnectinga Namuwongo wawawa eyo mugundi eyo enguudo ezo eziyingira bana abatambuddeko ne mugenda mu industrial parks ate ebibuga ate ensi ezaakulaakulana zaawula olaba ne Rwanda bakirina industrial park bazaawula nonosanga nti industrial park nti ate abantu basula mu Namuwongo nti ate mwe batikulira container simanye simanye amafuta gali wano nti ate abantu beekireka basula mu mafuta n'ogamba what is this one netanke kuli mabega ekisenge kyawula bateka amafuta oli watuuza akasigiri mama naloga ate yafumbira kano akasembayo katono nnyo fetwa ekituufu lwaki tebaawula ebintu ku misolo gyonna gye tusasula ani VAT ani import duty bikikale gyogana gye tubateekako tulina naffe gwe tusasula income tax ku magoba ago ng'omwaka guwedde magoba okoze ameka ffe twesonyiwa ng'abasuubuzi ebyokugamba mbu tubuuze emisolo gye giraga ayo temukwata owaayi embooko ezo zo twagala leka tufe nezaffe naye ezeeyo oba giragawa ebyo twabikola ki mwe temulaba nti container we ziba zigenda otikkulwa mu industrial area ffe kye tusaba taata temukiraba tusalireko by'otusaba tusobole okusasula naye okubuuza mbu buli kaseera URA oli tufuna omukisa ogugisigaga musasule tusobole okukola kino ne kino naye ebyo tetubibuuza ebyo twabyesonyiwa naye wootunyigiriza ennyo ate nga tetubuuzizza n'eri naffe tujja tuuka wansi tugambe ebikolwa byaffe ate mu kaseera kana akazibu nnyo kyensaba nze nganze mwawule ebintu Rwanda si Rwanda wano nti embassy balina gye baziteeka tetwalabayo nti American embassy yiyo simanyi ndi German embassy simanyi era nga kyalo kya embassy ngaba ziri eyo nti factory nti eyo industrial park eyo industrial city Rwanda gundi jinja mujifule nti industrial city oba industrial park
mutegeere nti Ntebe mwagifuula administration ki center tiwaliyo amaofisi ga Ministry of Finance simanyi eri State House simanyi baani bonna bali eyo Kampala nayo mugikole ki byonna byagaana kakati sebo bw'oba ogambe nti mwe mwagaana ebyokubanja omisolo kati oyagala ani ababanja emisolo gye ziraga ffe kye tubasaba kiri kimu ffe ebyo ze tubadde babasalireko ffe tugamba gye ziraga eyo abo nabo abalala bajja zibanja be bali zibanja because ffe ate wona zibanja naja olaiko ompa na ntono kati gwe kyoyagala nze kyetwagala tuwulirize gwe oyita mu Kampala wakati we tukolera mu Zaakedi amakubo suwe saagala byogerako jafuuka munnabyabufuzi naye nga kyo kyetusembya mbu twagala ekisookera ddala tuwulirize n'oba olina ekintu kyoleese gwe kyogamba mbu kirungi okitegeera kaliba etteeka paliamenti naye eriwo obudde abantu ne basooka ne balikola ki ne balyetegereza tojja buzzi n'omenyawo kintu kino kye tugamba ekyaggulu tojja buzzi n'omenyawo kintu kibadde kikolewa wakati omusajja ajja n'agamba twagala trillion bwezi ti URM apafomize bubi kati oyagala akola atya tukole ki lwaki ye anyway saagala biyingiramu ebyo talina gwannyonnyola kati ffe tuwe kye tutayina kati yannyonnyole ki tuwe kye tutayina kye tusaba batuwulirize balekewo enkola zaffe ze tubadde tukola naye tudayologinge tubabuulire bagira baleka abantu baleeta ebintu byabwe nga bwe badde babireese naye we kinaagenda weekityo naye tetujja kuba na kirala kyakusalawo okuggyako okusibawo amaduuka kuba ye option eba esigalidde. Toyanza nnyo Bwana Lubega Lukman webali nnyo balire ddala. So tugenda kubanga n'ekintu kino URA ebitongole bya government simanyi lwaki mutya gundi mujje URA ndowooza we abasobozi gye musobola okwogera ndeeto wa URA ne muteeka wano nawe nenkuteeka wano ne consumer w'ekintu tubeera nga tetwesika bwesisi naye nga buli omu aleeta ensonga ze kiri okay muleeto wa URA kiri okay kiri fine kiyandinyumye n'omu simanyi oba asobola okukkiriza naye n'abakulira ye kennyini abakulira musinguzi tugenda gezaako mukola ki omusaba kuba addamu ebibuuzo mu lupapula lwa Bukedde buli oba buli lwakusatu oba buli lwakumeka kitegeeza ali open omusajja oyo talina buzibu ali open asobola okujja bulungi nnyo netubeeranga tukyogera no omusajja yaddamu ebibuuzo mu Bukedde mu lupapula alina omuko gwabeerako era nze mbifolowinga nnyo so abantu abalina obuzibu tujja musaba ajje oba tuwa omuntu ani amubuuza oyagala okumanya omuntu alina obuzibu ng'amaze kukola muntu kye bakola edi mutwe omanyira nti oyo alina obuzibu lwaki nze simwebuuliza lwaki owa Bukedde yamubuuza anti kati kye tujja okukola anti nze kye nalaba nti waba ajja mu Bukedde n'addamu ebibuuzo kitegeeza ne wana asobola okukola ki oba ye n'atukyaza mu ofiisi ye ne tusetingawo gundi ne tutematema ensonga aba URA abasuubuzi bagamba tebali contented so mujje trade mwagala ba trade mwagala ba URA bonna tubaagala aba trade ate aba investment kuba na investor mwe mulugunya finance twagala finance trade yesooka URA ne finance abo bonna wetugwa mu doketi zaabo so department yezo trade finance investment URA wembanga abantu bano bali bakuba babajjonkera please mufuneyo abantu bamwe bajje wano tubiringa ensonga tuteeka ku mikutu abasuubuzi babeerako abantu babulijjo babeerako abantu bategere kigera ate biri free tetubasasuza ssente okitegedde abantu bategere nti tubakyajinga ssente bajje bategere for free abantu bategeere naye kiruma nnyo tebatuteeka ku budget temutuwa budget kiruma nnyo okubeera ng'omusuubuzi tamanyi mwogezi wa trade ate alina obbogerera ensonga nti ate n'ogamba nti tetumanyi ayogerera Uganda Airline nti ate tetumanyi ayogerera Ministry of Health so kati yeno platform fe tubawadde omukisa mujje fe tufune bekikwatako tutemeteme ensonga ndowooza tetusukkawo wano
mwebale nnyo mwebale ddala bwana Lubega bandabira abasuubuzi Amen. ebagambe next time tugenda noonya bekikwatako Amen. tukole ki Amen. kimale nange mbandabira abaki abaloko goli kuba local people all right